TV tubalamusizzaako mujebaleko nenga neyongera bakulisayo mukulikeyo mazalibwa ga Ssaabasajja Kabaka omutonzi omutanda yasimye n'alabikako eri Obuganda mukulikireyo ddala nenga amanya bampita Lydia nga bulijjo program bagiyita Tukakase Mulwaki nenga olunaku lw'olwaleero mukwano ndi musaidize nankulabye ngenda kunyumyamuko n'abantu be nankulabye batunyumizeemuko amazalibwa g'omutanda agaggwa n'agakakati galiwo agasinga nenga tovaawo ndi ne kasaga ku kamera abalabi ba TV subscribing liking era commenting tukomawo tovaawo LMTV yongera okujjukiza bannaffe aba King Montage Studio basangibwawo enankulabye be bateekamu akasente bekwateko oyagala photoshoot oyagala kwanjula mwagalwawo okukwatira mukolo oba oyagala kusurprisinga mwagalwawo buli kimu bannaffe aba King Montage Studio bakikwasaganya nayongera okujjukiza mukwano subscribing liking era commenting nenga omulamwa gw'olwaleero omutanda yasimye n'alabikako eri Obuganda twebuuza amazaalibwa ge n'agakati n'agaggwa galiwo agasinze kantandikireko n'omwami ali mu kwokya bunyama ssebo ogamba oti bulungi nnyo gyebaleko naagyebalina omulimu guno ogutambuza otya bulungi buzibu ki bw'ogufunyeemu ati olaba nange bwe nakajja wakakutandika wavaawa nave 40 wanje 40 wava 40 twogereremu olutoolo ali eyakyamuka yogeramu ku lutoolo tulabe abantu ba 40 yona libala mukyambere muli amabara mbanyita Tukume Ibrahim yegwa Kiki amoti okay ngenda kuyiga olutoolo olwaleero nenga omulamwa gw'olwaleero mukwano soko tweyanjuliye amanya tugende ku mulamwa tuveewaawo amanya bampita Tukume Ibrahim bakuyitani Tukume Ibula wano mu nankulabye maze mu bbanga ki nasinaba kumala mu mwezi era najja ne wiiki tenaba kuggwa amazaalibwa g'omutanda obadde ogalaba amaki amazaalibwa g'omutanda Ssaabasajja Kabaka ne obadde togalaba bannange omusajja yakave 40 tetujja kumulemerako nnyo nenga neyongera okujjukiza ndi nankulabye ngenda kweyongerayo mpola nga bwe mbuuza ku bantu temuvaawo katuveeko omulango bw'abakama baffe katini tukomawo LMTV ngero okujjukiza ndi nankulabye program bagiyita Tukakase Mulwaki Lydia nga bulijjo ndi musaidize nankulabye njagala nyumyemuko n'abantu be nankulabye batunyumiza amazaalibwa g'omutanda Ssaabasajja Kabaka bo baagalabye batya bo nga bo era nsinkanye abaami bali wano batunda ebyokulya kanyumyemuko nabo taata oli oti bulungi oli otago yebaleko kale nagyebale nabo otunda biki tunda enkoko ne chips omulimu guno ogumazemu bbanga ki gumazemu emyaka 3 emyaka 3 esatu gumwebire 3 biki byogwenyumirizaamu naye gunyumyanya ogulimu sente sente weziri kwegamba omuntu ali eyo nga abuliddwa omulimu ajja akasente weekali atunda enkoko Rolex biki era akasente weekali naye enaku zino tatunda sente zatubuzeeko lwakuba ekisiibo ky'abasiraamu kino ekisiibo ky'abasiraamu kibali bubi kitoli bubi munnange tubiteekawo bibyo biraba bitunula mugume amanya gaffe manya bampita tulina amasiko Banabasi mukulu Banabasi amazaalibwa g'omutanda omulamwa gw'olwaleero guli nti amazaalibwa g'omutanda agaggwa n'agakakati galiwo agasinza okunyumira gwe oba olaba era galiwo agasinza okunyumiza ku gonna otuwe n'ensonga lwaki gakunyumidde oba lwaki gakunyizizza nayo gano gakunyumidde gatya lwakuba nazaalamu abaana babiri mu mazaalibwa go ululu wazaalamu abaana bameka babiri kati kyekyakunyumisa amazaalibwa g'omutanda magumu bubaka ki bw'owa Ssaabasajja Kabaka bene wangi bubaka ki bw'owa Ssaabasajja Kabaka oba ng'obw'amazaalibwa oba obwaki bonna awo sitegeera bulungi awo totegeera oli muki ndi munyankole nze mpabulire kino kye naguddeko Mukama yamanyi naye nga tugenda kweyongerayo mpola nga njagala mbabuuzeeko mpola nga we batunyumiza kale ssebo nange neeyanzizza nga bwe tweyongerayo mpola ayi Ssaabasajja Kabaka awangaala LMTV
mulabye nga bulijjo program Tukakase Mulwaki omulabi wa LMTV gyekuumireko olwaleero tubuuza ku bantu amazaalibwa g'Omutanda Ssaabasajja Kabaka agaggwa n'agakaakati galiwo agakyasinze okunyumira era nga tugenda kunyumyamu n'abakyala bambi beesiikira chipusi zaabwe tulabe maama oli otya yendinya ogamba oti Tukakase eno bakulabeko mu kamera eno amannya gaffe amanya Nannyondo Sise wenna nkulabye okolawo biki Nannyondo Sise nsiika chipusi byennyanja omulimu guno ogufunyemu buzibu ki omulimu obuzibu bwengufunye abavubi batuuka ne babakuba emiggo byennyanja ne birinnya nga ki ekibakubisa emiggo bagamba mbu nvuba mbi ki ekibavubisa bo obubi ekibavubisa obubi anti bo bagamba era senga ebadde envuba mbi gavumenti eyalikiriza butimba bubi kuyingira okitegedde ekyo kitegeeza gavumenti erina omusango omuvubi talina musango nga tuzzeeyo ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero pulogulamu bagiyita Tukakase Mulwaki omulamwa gw'olwaleero guli nti amazaalibwa g'Omutanda Ssaabasajja Kabaka agaggwa n'agakaakati galiwo agakyasinze okukyamula oba okunyiiza gano amazaalibwa ga leero ganyiiza gatya mukwano kuba Omutanda embeera gy'alimu si nnungi ti omulabi wa LMTV yeetaaga okumunnyonnyola embeera gy'alimu lwaki mbi ffe twalabye ebifaananyi ng'embeera si nnungi tesanyusanga bulijjo bw'abeera kati akasinza obba kyamulamu enna okuwaka ku social media ogamba nti amazaalibwa gano go baba gatususseeko keeki gye twalabye nga yakulanga keesi y'abafu wangi maama baddiremu gumu keeki gye twalabye yakulanga keesi y'abafu nga keesi y'abafu teyabasanyusizza obusungu mwabutadde ku Ssaabasajja oba mwabutadde Katikkiro obusungu ndowooza Katikkiro era yavunaanyizibwa ku ekyo olowooza Katikkiro akirinamu omukono okubanga keeki efaanana bw'etyo anti yaba ayina okumanya biki ebinaatambula ku olwo kitegeeza yagikoze keeki akitegeeza nti ya keesi era Omutanda agizaawo ekyo sijja kisimbako nnyo mukono naye nga ngamba nze kirabika yayina okumanya nti ki ekinaalabika ku olwo gwe bubaka ki bw'oyagala oweereza Ayi Ssaabasajja Kabaka kuba oyinza okuba tewafunye muzikisa ejjo ogutunula mu kamera okumuweereza obubaka awangaale era gunde ffe tumwagala tuli wamu naye agunde nga mugambye tali mu mbeera nnungi awangaale Mukama ajja tuyamba era ajja tubeererawo biki by'osinga okwagala ku Kabaka muwenda Mutebi mwagala nga Kabaka waffe Namunswa ataddibwamu gwe bale maama naye ngawo wennyini nkyali nankulabye nyumyamu n'abantu be nankulabye Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaala nga neeyongerayo mpola njagala mbabuuzeeko tulabe mpola anko ogamba otya mukwano sigamba mpozi gwe gyendi mpoze ntya oli bulungi ndi bulungi mpozi gwe gyendi omulamwa gw'olwaleero Omutanda amazaalibwa agaggwa n'agakaakati galiwo agasinza okunyumira oba okunyiiza kale gali bulungi lwasonga nti no twaliyo covid naye ate agakakano abasinga batukugidde nnyo ebweru ebyokubeerawo nga tugenda kudduka wamu nga luli engeri twakikolanga mugamba tuba tulesenye kiba kinyumira kale kiba tekibanyumira biki ebyasinza okunyiiza ku mazaalibwa g'Omutanda Ssaabasajja Kabaka kale lwasonga nti no tabadde mu mbeera nnungi egenza okutuuka amazaalibwa gwe nga atali mu mbeera nnungi olowooza kiki ekiruma Ssaabasajja Kabaka simanyi bulungi naye kirabika ng'abakulu engeri eyabeera anaaba alina endwadde y'ekikadde oyagala tugamba Ssaabasajja alinamu endwadde y'ekikadde si kituufu wabula kale emyaka omuntu ogenda okuwera mu myaka era ebirwadde bwe bityo bitera okubeera ki bitera okubeerawo mu bantu mu bufunze Ssaabasajja Kabaka bubaka ki bw'omuwa nkwerekereze tugende Ssaabasajja Kabaka mwagaliza obulamu obulungi n'okubeera ng'akulembera Obuganda ayituuse ku buwanguzi atuuke ku buwanguzi tolinayo kyakunyizizza ekyabadde ku mukolo we mazima tewali kyamaanyi ekyanyiizizza buli kimu olaba kyatambudde bulungi kimu kyatambudde bulungi Ayi Ssaabasajja Kabaka beebo abazaana bo n'abanankanibo naye nga tweyongerayo mpola ngenda kubuuza ku baami wano mpola tulabe kibbo kye bakyogerako amazaalibwa g'Omutanda Ssaabasajja Kabaka naye nga ndi munnankulabye pulogulamu Tukakase Mulwaki banaffe aba King Montage Studio be bateekamu akasente beekwateko oyagala photoshoot buli kimu bakikwasaganya kwanjula mbaga basangibwa ku note 7 note 2 10 41 25 tata kulamusizzaako jebaleko
Amanya gaffe. Mande Patrick. Wanje? Mande Patrick. Mande Patrick. Mande Patrick okola mulimu ki wane nankulabi? Vuga boda boda. Ovuga boda boda. Okay, mukulu Mande Patrick. LMTV. Mukulu Mande Patrick, amazaalibwa g'Omutanda Ssaabasajja Kabaka agaggwa n'agakakati galiwo agasinga okunyiiza oba agasinza okusanyusa? Gonna malungi. Gonna malungi. Buli kimu ekyabadde ku mukolo wakisanyukidde? Ebimu saabisanyukidde kubanga Ssaabasajja kale tabadde nga okwogerako obutuufu okulungi. Teyakoze atya? Okwogera kwe tayogeddeko Ssaabasajja. Kyokka kye kyakunyizizza ku mukolo gw'abeene? Kyanyizizza kubanga tabadde musanyufu. Teyabadde musanyufu. Gwolowooza Kabaka asanyuka kwenkana waffe tusuubira eyo yensanyuka ye tatera kusukkawo? Era nawe abeera asiimye. Abeera asiimye okulabikako eri Obuganda. Okay, kati ku gano n'agaggwa galiwo agasinza okukyamula? Ag'emabega gansanyusa. Lwaki ag'emabega? Anti kati juzi asiimye yazze mu mazaali bwabwe n'atayogera eri abantu. N'atayogera eri abantu. Olowooza ki ekyaganya Ssaabasajja Kabaka okwogera eri abantu? Awo sitegedde nange. Tewategedde, walabye bulabi nga Ssaabasajja tasobola ku. Ekyo kyekinyizizza. Olowooza kino tukiteeke ku Katikkiro oba tukiteeke ku bantu ababadde mu lubiri nti abadde teyasiimye kwogera nabo? Osanga yabadde ayina n'ensonga ye endala. Osanga yabadde n'ensonga ye endala. Okakasa oba kaki bw'owa Ssaabasajja Kabaka? Mwagaliza amazaalibwa amalala agaddako. Amalungi. Amalungi. Tweyanziza okunyumyakoko nawe naye nga tweyongerayo mpola mpola nakunnyonnyodde nti ndi mu sayidi z'Ennankulabye. Njagala nnyumyemuko n'abantu b'Ennankulabye. Mukwano, oli otya mukwano? Gyendi mama oli otya? Gyendi mukwano. Kama yebazibwe. Amiina. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bannange byontutte sitegeddeyo kati no tunula eno tunyumye tunula eno tukube emboozi. Ogamba oti oba otule wano. Tusobole okwenkanankana. Ogamba weewaawo taata. Ogamba otya? Gyendi mama. Wano olaba? Ndabawo taata. Mutuyambeko bino ebintu bino. Bibali bubi. Nnyo. Anti kati ntunuulira akulaba ategeera ekintu ky'oyagala tukuyambe. Wanaaba takulabye tetujja sobola kukola kikuyambe. Weewaawo. Amanya gaffe. Amanya? Balina Patrick Adyeri. Okay, Balina Patrick Adyeri. Okola biki mu sayidi z'Ennankulabye? Muno nkolera Kamooza. Okolera Kamooza. Biki by'okolera e Kamooza? Naye nga nsula wano. Osula mu Nnankulabye. Naye nga bino mutuyambeko bino. Tubayambeko ebyo. Omulamwa gw'olwaleero amazaalibwa g'Omutanda Ssaabasajja Kabaka agawedde n'agaggwa omulundi oguwedde galiwo agasinza okukyamula oba galiwo agasinza okunyiiza? Gano. Gasinza okola gatya? Nnyo. Gakoze gatya? Owaaye. Banga budde nimpulira entuse n'ewano. Bagabudde ki? Emmere. Ewa? Owaaye wano Bulange. Mu Bulange wagenzayo mbimu? Obadde ki? Wagenza oyambadde ki kuba ndabira ddala ng'oli mu kunnimba mwana gwe? Bino si byennyambadde. Wagenza oyambadde otya? Nayambadde ebiri ebyalagirwa. Biki ebyalagirwa ali eyo omulabi wa LMTV? Kimanyi naawe bino ebyalagirwa obimanyi. Bitya? Owaaye. Wangi. Tunayogera ebyama byonna tubimaleyo. Sooka ombuulire wayambadde otya ng'onyumye ng'ogenda ew'Omutanda? Ziri ezyalagirwa ez'omulubiri. Ez'omulubiri? Emitego nswera wajambadde ggwe. Owange. Ojja kunyogeza ebyama bitali. Biki ebyasinza okunyiza ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka oba okusanyusa nkwerekereze? Obadde ekyakojwa ekyaffe ekya bulijjo kino kibadde. Bye byakusanyusizza? Bwe kiri. Byokka. Bwe tolinayo mu lubiri k'ogamba naye kano kaasukkulumya. Ate sifunyeyo omukazi. Tewafunyeyo omukazi? Ate obadde ogenze nnoonya mukazi. Lwaki ofunyeyo omukazi? Oli mufumbo. Wanyi? Oli mufumbo. Ate mbanegenze kunoonya buli kimu ekinsanyusa kyendeeta. Kwegamba omubiri gw'oyagala ogutegeerera n'ogusanyusa. My sister. Bwanji taata. Mu buto. Banga budde buli kimu kyonna naye
Lwaki tewatuukiridde ababadde ku mukolo n'obagamba nti bannange ebirala byonna mbifunye naye amazima gali nti omukyala abuze? Ate kati ababadde bonna ababadde baliyo bonna oli alina oli alina oli kati nange nikola ki nimuzaabuza oyina omukyala ate nyina toyina yadde siina ye oyina abaana bameka siina watomebwa ndiga ndi kati yantomera kati myaka egi ng'okola ki ndi bwogo ng'oli bwomu mu buliri bw'osula okubasamawe ate kati nkola ntya kati ani akulisaayo ng'olizeeyo ewaka bulingiti bulingiti yokka yekulisaayo nessuuka byokka nebaafu negamba nti mukama nayamba kulikayo mukama nayamba abo oba tokyabakozesa ti ova olaba abakyala batoloka waye nabe bimalako press oba bano banga tobawa bibagala tewali naye mutuyambeko bino tubayambeko ebyo ekyo kiremeddeko naye nakirabye edda gokiriza nti nakirabye onompasa wanye onompasa mukasikiro ebiti betugende waka ewaka waliyo ki ewaka waliyo ki omala kuba mu nyumba wabula bannange awo wenyini ndi musaidiza Nankulabye nga ndi mukunyumyamu n'abatuuze be Nankulabye bagenda kumpasa olunaku lw'olwaleero naye nga tukkirize tugaane nti ndi musaidize Nankulabye ndi mukunyumyamu n'abantu ku mazaalibwa g'Omutanda Ssaabasajja Kabaka njagala nyumyemuko nabo mpola mpola tulabe engeri gye bagyogerako gwo omulamwa awo wenyini njagala nyumyemuko n'omwami naye nga muzungu nnyo taata oli oti ate wali kyekiriwo wagwani ki Joni Joni lwaki ofa nnyo ku kye TV nga kamera ekutunuddemu TV ojja gitegeera tweyongereyo oli otya biki byokola waneeno oli wano weeyiiya omulimu gw'okweyiiya ogumazeemu bbanga ki wakatandika okyali mupya oli muki ondabikira ng'Abaganda ng'Abazungu nze bwenkulayo mbadde manyi ngenda nakwogera Luchina ne ŋŋamba atadde Oluchina ngenda lwogera ddi lwasisomange nga bwenkulaba bw'oli toli muzungu tolina Muchina naye ng'onyirira nnyo kati onneegobako omwana omuto gwangi kati oli mukunneegobako biki byotunda bizinesi gitukube emaaso bizinesi n'ekizibu sitegedde TV gyembako banaye va ku kya TV eremu TV taata bagiyita eremu TV bizinesi eno ya sausage nkoko tocha buli kimu nkoko nkula akatika bakatano omulemwa gw'olwaleero amazaalibwa g'Omutanda Ssaabasajja Kabaka agaggwa n'agakakati galiwo agasinza okusanyusa oba okunyiiza amazaalibwa agaggwa ge malungi nowulidde nti Omutanda story nti Omutanda story ekigwa giŋŋamba nage kyekindeeso nnyumize story eky'Omutanda nalabye ku TV nga bagira nti Omutanda waffe mulwadde buzibu kyate ate mmanyi mbubuuza gwe okolowooza buzibu ki olwedde oli munnamawulire lwaki togenda n'onyereza musajja munnange nange wakabiŋŋambira wali ne ŋŋamba ye lwaki sikubuuza wandigenze Emmengo n'obuuza ki ekiriyo ki ekyasinza okusanyusa Emmengo oba ekyasinza okunyiiza Emmengo nandibadde musanyufu naye lwakuba Omutanda mpulira nti mulwadde mpulira nange siri sofuwaki gwe bwe wamutunuulidde yabadde alabika atya yabadde kiriya nnyo tayabadde natagali yabadde kiriya nnyo kati gwe lwaki ogendera ku bintu by'abantu nti bagambye Omutanda mulwadde nange nalabye ku TV ate nagendedde ku bintu ze nalabye ku TV walabye ku TV kiki ekyasinza okunyiiza nakyo ekyasinza okusanyusa mu lubiri lwakuba tewabaddeyo bivuga kyogamba mu lubiri bulijjo wabayo ebivu ebiseera ebisinga bwe batyo bwe babadde bibeerayo olina mukasenji k'omusajja ono omusajja mukambwe naye nga munnange ndi musaidize Nankulabye ono omusajja lwaki simwerekereza atandise okunsaba kyenji buno obudde nze kyenji ngenda kumugjawa kkiriza pulogulamu bagiyita Tukakase Mulwaki njagala nyumyamuko n'abakyala nabo batuwe ku ndowooza zaabwe ez'olwaleero ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala
LMTV.